Ndise butikidde kyalo Muhanji mu Luka bwe Kabweza mu disitulikiti y'Ekyegegwa abatemu bwe basaba Fumbo Ismail alituuha emyaka 38 ne mukyala we Aisha Nasolo emyaka 32. Abatemu ikiro batakengere ubwire kukia babaina abana mabayimukiya ngo tahatana mama bayisire bafuye bikayi tusangire mukazi bambohere miguha mu mikono bagibohere amaguru bagabohere ibice byona babohere wena nafuko musaha yafuye. Polisi y'Ekyegegwa etuuse n'embwa enkonzi y'olusu okukwata abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino. Abatuuze bavudde mu mbeera nga baagala polisi bawa bakwate babeekolereko mu ngeri y'okutwalira amateeka mu ngalo. Kino kiwaliriza polisi okuba amasasi mu bbanga okubagombolola, kyokka nga kigambibwa okuba nti ate mu kavuungano kano polisi eriko gwerasizza essasi mu butanwa. Embwa yakwata abantu abakoze ekikorwa ekyo kwamala kubakwata kandi habaho obutabanguriko bwatera abasajja batera omusigazi wa bodaboda ne bamwita Manuel. Wabaddewo akavuyo simanyi abataka beekalakaasa naye mu kavuyo omwo ate ne wafiiramu omuntu omulala. Kyokka polisi erinze binaddirira n'esaawa kakola tondeka nnyuma olwo abatuuze kwe kuggyawo omuntu waabwe era bagezezaako okumutwala mu ddwaliro kyokka nga yafudde dda. Adolf Byamukama kansala akiikirira eggombolola y'Ekyegegwa ku disitulikiti n'abakulembeze abalala bavumiridde ebikolwa eby'ettemu ebisusse mu kitundu kyabwe. Abakulembeze ettemu lino balitadde ku bantu abatayagala kukola abalowooleza mu by'obwereere. Mu bbanga eritasuuka mwezi gumu tufunyeemu ebikangabwa 3. Ekyasooka kyali mu LC ya Kitende, abantu abatanakutegerekeka bayingira ennyumba ne bamenya ne basanga omukyala ng'ali mu nju ne bamutta. Mu kyalo ky'e Kabweza bayingira ennyumba ne bakola obutemu, omukyala ne bamutta, omusajja n'abaana ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Tugwerirwa ekizibu ky'abantu bentubura kamasaka ebikala ebindi n'obura kantungamu kw'abantu batahira abantu babayisire kituka kino kikangabwa ky'amaanyi bakikatagweriyo kiti. So Kyegwa sub county ebizibu bibiremu bingi munonga tinkumanya mutushabire. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Rwenzori West akasizza ettemu lino ku ssimu. Our police in Kyegegwa is investigating a double murder which also resulted in injury of another person who also later passed on in the village called Muhangi in Kabweza parish. Philip Mulangira yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.